Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ng'erayo muka Museveni Mukyala Janet Kataha olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'akola statement nti baatudde lumu nga kabineti watali kwetemamu ne bakisaawo ti emiwendo gya school fees oba ebisale by'essomero byakusigalayo ng'eby'emwaka omukadde era n'agamba essomero lyonna ke kanaalitanda ne lyongeza school fees kaakulijjuutuka. Kakati n'otunulira mukyala Yoweri Kaguta Museveni takimanyi nti bo y'ensonga lwaki school fees yeeyongera. Mu ntegeera ye tamanyi nti bo be banyigiriza ab'amasomero okwongeza school fees nga tonnagamba wa ssomero lye lye yazimbira nti toyongeza school fees tokugambe bbawo asala emisolo. Bbawo ayongeza amafuta gwewe essomero omusuubira atya okusigala ng'ali ku bisale ebikadde nga bbawo amafuta agalinnyisizza. Bbawo ayongeza amazzi, Bbawo ayongeza amasannyalaze, Bbawo ayongeza akawunga, naye gwe ow'essomero oyagala asigale ku bisale by'ebimu ebikadde nga temunnayongeza. Olaba mmwe abatazikoleredde musiiba mwongeza. Saasire yazimba essomero lye nga ye bizinensi ye. Olaba nammwe bizinesi gye mutalina gye mwasuubula mugyongeza emisolo buli lunaku. Saasire omuntu eyakeera n'azimba essomero lye nga naye mwe muli fyuca ye mwabalidde fyuca y'abaana be. Mutugjeeko olumba oyo mwe mulina okusala emisolo. Mwe muditamininga buli bbeeyi ya kintu nkiddamu. Mwe muditamininga buli bbeeyi ya kintu. Era waliwo lwe mwakola statement nga tugenda mu nnaku enkulu abatakisi temwongeza ne mwongeza. Abasaabaza ebisale kyokka nga mmwe amafuta mulinnyisizza. Mwe musooke muleegulule nabo baleegulule. Naye mmwe buli we muleega nabo balina kuleega. Kubanga at the end of the day bino si byakunyumirwamu. Ero bizinensi z'abantu. Mwe mwagala balumirirwa abaana b'eggwanga nga gwe minisita omulamba tolumiriddwa baana ba ggwanga. Bwe muba muwulira mwagala nnyo ebyo byensoma bitereere oba n'omwavu asobole okuganyulwamu asome. Mutereze UPE. Gwe minisita w'ebyenjigiriza tokimanyi nti ne mu UPE tusasula ssente? Gwe tokimanyi nti wakyalina UPE? Gwe tokimanyi nti UPE yafuuka ya buseere? Kale nga tonnagamba ono wa ssomero lye liri private ntogeza n'oyongeza ebisale gwe UPE osasuza yaki nga toŋŋamba okusoma kwa bwerere bonna basome. Gwe olaba osasuza UPE naye still toyagala yeezimbira ssomero lye nga bizinensi ayongeze ebisale. Gamba balo nti owange bwe tukkakkanya ku misolo, owange bwe tuleegulula, kubanga gwe ensonga lwaki abasomesa oba baedimansita oba bannannyini masomero nabo baleeze. Edimansita omusomesa we yamugambye nnyongeza ssente kubanga omusaala gompa mutono nnyo lwenti bamwongeza nze gye nsula, emmere bagyongeza, ebyentambula byeyongedde. Kakati ye omusuubira asigale ku ssente enkadde nga ye omusomesa we yamugambye nnyongeza ssente. Omusuubira asigale ku ssente enkadde ng'akawunga keeyongedde. Omusuubira asigale ku ssente enkadde ng'amasannyalaze geeyongedde. Mukyala Museveni muleegulule ne bizinensi endala zinaaleegulula. But as long as mukyaleega n'abantu abalala bajja kulenga ekyo ky'okoze. Weefuula omuntu alumirirwa bannayuganda oba abaana b'eggwanga. Weefuula abafaako. Weefudde nti oli minisita mulungi nnyo. Ofaayo nnyo ku byensoma by'abaana b'eggwanga. Nga ne UPE tokimanyi nti bagisasulira. Nga ne UPE mulemeddwa okugitereeza. Naye oli awo weefuula afaayo. Kyokka nga mwe mubba, mwe muleeze emisolo, mwe muleeze buli kintu, mwe muwanise buli kintu. Musale emisolo, musale amafuta, musale akawunga, musale amasannyalaze, musale amazzi. Olaba abannannyini masomero tebaakendeezeeko. But as long as mwe mukyawanika nabo bakyawanika nnyo emizindaalo. Nawuliddeko nti abaana leero bagudde nnyo ekiyitiridde. Bali eyo 9,000 abagudde. Abantu ne beekanga nnyo era ne beewuunya nnyo nti bannange leero nga kiri too much. Leero tekisoboka. Abaana b'eggwanga bagwa bati? Bagwa batya bwe bati? Abaana b'eggwanga kino na kino. Kati abaana b'eggwanga mubasuubire batya okuyita ng'akulira minisitule y'ebyenjigiriza yakoma mu S2. Gwe okimanyi nti minisitule y'ebyenjigiriza yeeditamininga Uganda ey'enkyera yeyina okukulembera? Twaligambye nti minisitule ey'ebyobulamu yeyina osooka kuwa obulamu kintu kikulu, naye
n'abasawo bayita mu minisitule ya byanjigiriza. Kakati minisitule esinga obukulu mu ggwanga yateekebwamu omuntu eyeekomera mu SS kakati yategeerera ebyenjigiriza y'eggwanga, yategeerera minisitule editamininga Uganda ey'enkya. Kakati muli wano abaana bagudde nnyo, kino tekibalangawo bannange, leero kiyitiridde. Kiki mwabadde musuubira? Kiki mwabadde musuubira? Amaka nga taata muwemuzi, abaana obasuubiramu ki? Amaka nga maama mwenzi, bawala obasuubiramu ki? Kakati minisitule ng'ekulembera omuntu ataasoma, mbwebemu abaana abagezi bayite ebibuuzo baleme kugwa, era baabayita zempulunguse mu binyeebwa naye abalina okugwa be balina okuba abangi, kubanga minisita ow'ebyenjigiriza bino tabitegeererako ddala, yalina kubeera eyo mu minisitule endala nnyo seeno. Kamishona w'ebyenjigiriza muganda wa Yoweri Kaguta Museveni, Violet Kajubiru, tasobola na kumwesigisa faamu ye ekisozi, naye yalaba mumwesigisa minisitule ya ggwanga esinga obukulu. Ti Violet Kajubiru gwe kamishona w'ebyenjigiriza, omukyala eyalina okusima emifulejje yo mu kyalo, ng'essaawa eno ssebo ye kamishona w'ebyenjigiriza. Ye kennyini nga Yoweri Kaguta Museveni tasobola mwesigisa nteeze nti genda omanejinga effaamu yange, amuleese okubeera kamishona w'ebyenjigiriza. Kamishona w'ebyenjigiriza tasobola na kusoma linnya lye wadde okuliwandiika. Kamishona w'ebyenjigiriza lunaku lumu banne baali bakutta amawulire basoma Violet Kajubiru nga banne bakutta amawulire basoma bati. Violet Kajubiru naye n'alikwata mbu asoma abuzeebuze, twagenda okulaba ng'alisulise. Violet Kajubiru bw'awandiika atyo ojja n'ogamba nti yalina kuba musawo kubanga akola volongoto. N'erinnya lye bw'aliwandiika abula diveno mabega nga Bawarabu. Tasobola yadde okusoma sentensi essatu ku lupapula. Naye mbu ye minisita ye kamishona w'ebyenjigiriza mu ggwanga abaalina osima emifulejje gya Kazambi mu kyalo. Kale wabadde osuubira otya abaana b'eggwanga okuyita? Wabadde osuubira otya abaana b'eggwanga okuyita? Era babadde balina kugwa, kubanga ebijanjaalo bifa nfumba. Bw'obifumba obubi bisiriira, bw'obifumba obulungi bijja. Kakati bano abatamanyi kufumba obateeke mu ffumbiro nti mmwe mugenda okufumba, era musuubire nti results ezinaava mu kufumba kanaaba kawoowo ka biwoomu oba kanaaba kawoowo ka kusiriza ntamu. Nze Yekolera itonga mugintambulizeeko.